Kati mwalimu omukase n'asanyukira nnyo abamusiki abajjukira n'amannya n'asanyukira nnyo. Waliwo n'omuwala omulala baali bakamuleeta 2 weeks emabega naye bansanyukira nnyo. Kati nembeerawo n'agamba Kathe ono muleese munnammwe ye n'atambula n'akola ki n'agenda. Bw'agenda mbeerawo ngenda okulaba abawala abalala bajja naye nga buli ajja n'omusajja omweru naye aba Asian bajja n'abeeru aba Bangladesh aba Nepal nga bayingira omwo mu nju. Kati ate nga buli ajja naye nga bayingira yali ruumu emu gye bataakozesanga yali eyannannyini like eyali apangisiza flat eyo ogipangisa nogirentinga out kuba ati nga ze barentinga ziriko 2 small room ne middle room naye nga small room nayo nsibe eyo nga waliwo eyagirentinga nga yiye kati nga middle room yekolebwamu buli kimu. Ngenda okuyingiza n'entyamu kyenva mbuuza Kathe nemubuuza wano mukola mulimu ki? Kathe n'ambuuza Jennifer bwe yabadde akuleeta teyakugambye? Ne mulaba yaŋŋamba ngenda kukola mu ki? Ngenda kukola mu restaurant. N'aŋŋamba oyo yakufera. N'aŋŋamba bonna be baleeta eno baba baleese kukola ki? Kwetunda. By then passport yange nali nkyagiina naye ng'era sina kyemmanyi. N'entyamu Kathe n'aŋŋamba ojja kumanyinga. Ojja bimanya. Wawaayo ssente mmeka nga bakutwala? Tewali wadde 10. Bakutwalira bwereere? Kuba nayera gye najja akatabu kange nali nakateeka mu kampuni ng'eri mutundwe ningenda nenkajjayo naye nabo baali bakalemedde era yeyampa ssente $5,000 ne banziriza akatabu. Nembeerawo kati baali bakkirira bonna olwo abamu bamaliriza n'abasajja be baleese munda bakkirira wansi. Bakkirira kati ndaba osigala mu fulaati nzekka nedda nenzikirira nabo kati nga bo mu Lagoon Padana mwennyini wansi mwe bakolera. Lagoon Padana kye kibuga? Ekibuga ky'e Malaysia bakiyita KL. Kati Lagoon Padana kyeki? Lagoon Padana kiringa kati nga bw'onoogamba nti eno. Kati n'atandika okubanga emikutu aginteereddemu naye mu ssimu ye mwegiri atimba ebifaananyi bye. Omusajja bw'amugaa nti oyo gwe njagala nga akkubira essimu nga gamba weetegeke. Funidde client ng'ogendayo nookole. Naye nze yalinga tayagala nnyo nfulume okuleka nga yanfunidde omulimu ogunfulumya naye nze bwe mba ngwekyatingidde nga tayagala nkole ki kuba yali baba bamanyi ojja kudduka kuba abaana badduka. Nembeera ate oba neebaza nnyo oyo musajja oyo Saleba olaba ne bwe natuuka e Uganda eno era yakubira muganda wange bambi atera okubira ku mukulu wange nambuuzaako finally family yo yakitegeera nti bakutwala mu bwamalaya. Kati jjukira saabagamba nadduka buddu Saadija neena kuba 10 kirimu $7,000 gye $14,000 era nenzija ozimuwa oba n'otereka mu katabo oba ne akatabo azin kati nga yali yanteeka mu kibiina ng'ekibiina ekyo buli wiiki owaayo okutereka mu katabo oba n'obanga buli zookola ow'ekibiina bw'otyo. Kati bwe ngenda wentuuka nze nga mmanyi nti ssente zampadde ki nnyingi. Yakusabula emirundi emeka eyo gye mwali? Abaddugavu Adija sawa nakyogerako. Ate onaakutte? Ate abo Abasiriyaliyooni Abanigeria bo bakyesigaliza ekyo cosmetics bag omuli buli kimu konna bakasitula ne bakatwala.
naye nga mulimu bizigo dio perfume spray nga bibirimu oli yakasitwa konna nakola ki nakatwala kati bwe nkola yawo ku bisente nesooka nengulayo ku kizigo nengulayo ne ku dio bwentyo naye nga simubuulidde kyessaamanya nti buli kyokola ku ssente z'okoze oba olina osooka okwennyonnyolako kati nga byonna baabimugaye byonna nga mbiteekamu nga mbitwala bwe ntuuka wansi Innocent kye yasooka okukola bwe yatunuulira engatto omusajja yankuba oluyi adija engatto yali efaanana etya yali siniika nga bwogamba nti bwete oba akakondo yali siniika naye nga yali erabika bulungi nga yali ya ameguru bwe yatuggulira yangamba mpitewo straight paka mu kisenge kye mukyala we atudde ku buliri n'olubuto lwe Innocent yajjayo omusipi yakuba nsi nga kasitoma goze naye omuleseewo Innocent yankuba ewaayo olwedde mukwano gwe Abanigeria tubamanyi ne baati bamanyiganye balinga banyankole bakiga bo we bayerabagana nga beemanyi bakwataganirawo kati nga bali beemanyi bonna baludde mu Malaysia muli bamazeemu emyaka n'emyaka ate nga tebali ku visa ne oli yamugobera nawo n'amugoba n'agenda nze nanziza museye n'asibawo yankuba n'abayindire batuuka okubeera ku luggi nga beebuuza omusajja ndowooza nga nabo beebuuza omusajja akuba omukazi amukubira ki ngono maama w'olubuto yaali biki ng'ali awo just naye atudde nga kyamugamba nti bebi musonyiwe oli kyakola kimunyumira anti baagala ssente yankuba nalwala n'okulwala kuba bwe yamala okunkuba yaŋŋana n'okufuluma nanziza mu middle room n'embeera eyo nenneebaka waliyo omunigeria munnaabwe naye bano ba albino n'amuyita ng'ali atunda ddagala n'amuyita n'aleeta eddagala n'alimpa n'emmira naye bwe baatuuka olw'eggulo n'alyoka mbuuza namugamba nze njagala genda kukola yali aŋŋaanye ne mugamba ssente zo si zoyagala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeyawo nnyo n'emboozi z'omwana omuwala olunaku olwaleero ndina eddama lyono kabebi kange ndowooza okalaba bwe kalabika obulungi azze okutunyumizaako ku mboozi ye ng'omukyala mubale kutulaba mubale kusubscribinga bajukiza nti abannakyo T-Hub be bateekamu omusayi kulaba nti kyetambulira ddala bulungi bana baffe bakugamba nti gwe omwami oba omukyala osobola okukozako ku majaani gaabwe gasala weight banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga aba Habibi Care Foundation tukyakuŋŋaanyiza ddala obuyambi naye Abannayuganda temwagala kuyamba oba trust eri low I don't know but you can still help and follow up even n'okwata ku mwana n'oganza oyo omuwala ngenda muweerera and you follow up ofollowinga naffe ffe tukuyambako kubanga gwoba toliiwo oyinza okuba oli mitala w'amayanja so ffe tukuyambako tukuŋŋaanya engoye tukuŋŋaanya okuviira ddala ku ssente lubeera nusu 10 buli kanaku naye bannange Abannayuganda munda z'amaanyi temwagala kusonda kati simanyi Habibi Care Foundation bwegenda yimirirawo naye ng'abanzikiririzaamu nti kino tukisobola munoonyeeko banjagala kuzimba masigiti wendi okuviira ddala kunoonya kifo pulaani paka omuzikiti kugumaliriza kuteekamu kapeti nze wendi ate nga bwe tumala okitandika tuba tugenda kukwasaganya wamu n'abasiraamu abalala tusobole okulaba nti kiggwa nsanyusa okulaba nange okusanga Hadija oli otya ng'oyogera mpola ng'oyogera mpola soogera mpola yogera nnyo mukwano oli bulungi ndi bulungi tunulako mu kamera ndi bulungi ekitiibwa kya Mukama amiina ekyo kirungi okay amannya go gwani nza Bukirwa Damali yegwe Bukirwa Damali okay nice to meet you Bukirwa nange okusanga Hadija kati emboozi eri etatunyumize emboozi
awo lwatuuka emboozi yange adija mpanvu naye tewali kati emboozi yange nayagala ogenda ebweru ebulaaya mu ntandikwa nayagala ogenda ebweru kati already nasangibwa nga nina passport bwensangibwa nga nina passport nenfunanga bwoba n'emikwano namukwano gwange omwo omuvubuka akola mu mabaala nga ŋŋamba nina mukwano gwange alina muganda we ali Malaysia. Malaysia? Sooka banimba okusooka baŋŋamba China kati nze nagenda mmanyi ngenda China nga ndiiramu bulungi mu kusooka kyasooka ne kigaana kubaawo ne tufiirwa n'enkyesonyiwa naye ate bwe namala ne munoonya omuvubuka nga baŋŋambye alina muganda we Malaysia akola mu bbaala alina boyfriend balina ebbaala eriko ne restaurant bantwala nkole nga waitress. Kati gwe Malaysia we bakugamba nti ogenda kola nga waitress wasooka n'onoonyerezaako biki ebiri e Malaysia oba waliyo ku bannayuganda ate nga nkimanyi bulungi China bannayuganda gye bali bangi naye abasinga basomesa luzungu nkizuulira Addis Ababa ng'olwedde omaze okulinnya ennyonyi nti ngenda Malaysia byakyuka bitya wakizuula kubanga kye nali mmanyiko ennyo Malaysia nti byakukusanjaga bwe bityo nti byebiri Malaysia. Kati gwe wakitegeera otya nti no ogenda Malaysia ng'otuuse Addis Ababa ani yakubbirako ku tiketi ku tiketi. Kati ennyonyi wagirinyirawo ekutwala Addis Ababa? Nalinya ennyonyi ku kisaawe Entebbe ne tutuuka paka Addis Ababa ne tubeerawo essaawa 4 ku tiketi tewatunulako nti bw'ova mu Addis Ababa odda Malaysia? Yali kuva Uganda Addis Ababa kuva Addis Ababa Singapore kuva Singapore Malaysia. Okay. Kati nze nagenda ndi mugumu nga manyi ngenda kukola muki kubanga nkimanyi Omunigeria ajjudde buli wamu ati baŋŋambye bali balina restaurant kati ntuukayo natuuka ku kisaawe Entebbe najja mpuliziganya ne omukyala yali antwala nentuukawo najja nannona yali ne banne 3 ne batuuka okunnona omu yagamba Jennifer muwala bamuyita Jennifer yokka lye namanyaako namugamba eyamugamba baali bamuyita Kerea namugamba Jennifer ono omuwala ajja kukukolera naye oyina kumukyusa nangamba oyina kumukyusa omukyuse mu ndabika mu buli kimu saakifaako kubeera nga manyi nti omuntu akola mu bbala balina okuba nga alabika bulungi. Wali olabika otya mu ekyo ekiseera? Nali seeyerusa ate ne Kampala nga enviiri zange ziba mu dread entono kati awo eyampa briefing yaŋŋamba sitikka ngoye nnyingi naŋŋamba n'enviiri ngende bazisibe ne bazisibamu waggulu then ngamba nkavaringa eno wansi kati tutuuka Jennifer awo teyalina kye yaddamu ne tuyingira emmotoka ne tugenda balina ebbaala we basookera awo nga mutuuse Malaysia ne muwa bye yali antumye oba alina bye yali antumye ne mbimuwa then ne tuvaawo ffe ne tuvaawo ne tulekawo banne ne tugenda paka mu kifo mwe yali abeera bakiyita Lagoon Padana. Bwe tutuuka mu kifo kiri kiina flats oba nziyite flats ne bo baziyita kondo kiina kondo 8 kati yali asula ku kondo ya 5 like nga bw'onoogamba emyaliiro naye like ekizimbe ekiramba bo bakiyita kondo
kati ye yali asula ku kondo ya kutaano like 1 2 3 asula ku ya kutaano ng'asula ku flo ya 7 n'antwala bbaawe yajja n'atutunula wansi ye yasasula ne grab natugenda waggulu bwe tutuuka waggulu n'atumya ebyokulya yabireeta yali mukyala munnayuganda nga bamuyita Sara bayogera bulungi Luganda. Bano be wasinkana baali baki baali bannayuganda nabo n'aleeta ebyokulya kyali kyennyanja ne chipusi n'embirya naye ndowooza oba engeri gye nali nkooye tebigenda nze nali mayi ngenda kubeeramu ennyumba ye ngenda okulaba nzijjamu antwala ku fule endala ku kondo endala yali kondo ya 2 nga ku flo 15 nga ngenda tuukamu nga muli abannayuganda. Osobola okunyongerako ku ddoboozi ngenda okutuuka ku flo okutuuka mu nnyumba munda nga mulimu abannayuganda baali bangi abawala mu ekyo ekizimbe mwe yakuteeka mwe yantwala kati mwalimu omukase n'asanyukira nnyo abamusiki abajjukira n'amannya n'asanyukira nnyo. Waliwo n'omuwala omulala baali bakamuleeta 2 weeks emabega naye bansanyukira nnyo ate nembeerawo n'agamba Kathe ono muleese munnammwe ye n'atambula n'akola ki n'agenda bw'agenda mbeerawo ngenda okulaba abawala abalala bajja naye nga buli ajja n'omusajja omweru naye aba Asian bajja n'abeeru Ababangladeshi Abanepal nga bayingira omwo mu nju kati ate nga buli ajja naye nga bayingira yali ruumu emu gye bataakozesanga yali eyannannyini like eyali apangisiza flat eyo ogipangisa nogirentinga out kuba guest ati nga ze barentinga ziriko 2 small room ne middle room naye nga small room nayo nsibe eyo nga waliwo eyagirentinga nga yiye kati nga middle room yekolebwamu buli kimu. Ngenda okulaba abayingiza naye ntyamu kyenva mbuuza Kathe nemubuuza wano mukola mulimu ki Kathe n'ambuuza Jennifer bwe yabadde akuleeta teyakugambye ne mulaba yaŋŋamba ngenda kukola muki ngenda kukola mu restaurant n'aŋŋamba oyo yakufera n'aŋŋamba bonna be baleeta eno baba baleese kukola ki kwetunda. By then passport yange nali nkyagiina naye ng'era sina kyemmanyi nentyamu Kathe n'aŋŋamba ojja kumanyira ojja bimanya. Wawaayo ssente mmeka nga bakutwala? Tewali wadde 10. Bakutwalira bwereere? Kuba nayera gye najja akatabu kange nali nakateeka mu kampuni ng'eri mutundwe ningenda nenkajjayo naye nabo baali bakalemedde era yeyampa ssente $50 ne banziriza akatabo. Nembeerawo kati baali bakkirira bonna olwo abamu bamaliriza n'abasajja be baleese munda bakkirira wansi bakkirira kati ndaba osigala mu fulaati nzekka nedda nenzikirira nabo kati nga bo mu Lagoon Padana mwennyini wansi mwe bakolera. Lagoon Padana kye kibuga? Ekibuga ky'e Malaysia bakiyita KL. Kati Lagoon Padana kyeki? Lagoon Padana kiringa kati nga bw'onoogamba nti eno Kololo. Bw'onoogamba nti Dubai Deira. Neeringa bwe kiri. Netukkirira enda okulaba bali wansi kale nga ne bye bakola byennyini nga sikisobola ninga abaana gye bali nga baali bakola kiki nga bw'obeera wansi like ogenze kukola wansi kati nga buli musajja ayitawo be bamweyitira darling gyateka kuba bino bikwasa ennaku ate bisesa naye nga sibisobola kati natuuka ekiseera
Adija nga sirina kyakukola nga nina kukola ekyo okulaba nga nfuna okuvaayo n'okkiriza okukola obwanneeko nenzikiriza okukola obwamalaaya nentandika kati nga enkeera waalwo lwentuuka yampita nga buli lunaku aba alina okumpita mu nnyumba ewe gyasula. Tewabagamba nti bannange munzize eyo guno si gwe mulimu gwe nabadde njagala? Kyali tekisoboka ne bw'oba ofa kuba oba olina okusasula ssente ze z'ataddemu. Yakugamba ataddemu mmeka? Kuva eno teyambuulira ssente ze kuba yandaga nze ngenda omukolera oba ng'atema ku musaala naye nze mu kuva eno teyambuulirako yadde nti ojja kumpa ssente bwe ziti kati mmala kutuuka eri naŋŋamba nja mmuwa $7. $7 olwo namukwano gwange oyo Kathe mbuuza Kathe $7 zino bwe nawulira akasanvu nanga ndabanga akasanvu kawa nenda okubuuza Kathe bayibeni yaŋŋamba mbu akasanvu kalimu $22,000,000 kwenga ndizisasula jjo zimalayo ate nga buli lunaku sinakindi 24 buli lunaku olina okuripootinga ssente oba oli mu period oba oli biki oba oli mulwadde olina okuripootinga ssente. Kati lindako ezo ssente yazikugamba singa wali omugambye nti okomawo Uganda wali olina okumusasula ezo ssente kati singa omugamba nti ngenda kukola kyali kitya wali omusasula ki? Musasula ezo ze yanteekamu okuntwala. Bwe watuukayo nagamba ogenda kusasula ssente zange kati genda okole. Biriyo yandagirawo ebya woteeri tebiriyo ate ye nandaga nti si ye yalunsuulamu wabula ono omuvubuka bamuyita Asumaani nti ono Asumaani yatambuulira ki kye ngenda kukola nga ye alinga agamba nti ogwayogeranga naye saagufuna nga nkyali eno ngufuna ndi ku kisaawe Entebbe. Awo we natandikira okuba nga njogera naye olwo nga maze okwawukana n'Asumaani kuba n'Asumaani ye yamperekera ku kisaawe. Asumaani ono yaliwa yoli yakurigisivinga ye yandaga nti ye muganda w'oli ali eri muganda wa Jennifer. Kati ye mwene emboozi yajjiramu wanga wakatuuka mu makkati awo n'akwegattako. Asumaani yalinga ddiira. Kati gwe Asumaani wamutegeera oti olwedde mwali ne Uganda nga mwogera? Namutegeera ku mukwano gwange. Yo Asumaani yagamba nti ogenda China. Kati namukwano gwange oyo gwe nkugambye akola ku mabaala nga bouncer. Kati yankonekitinga ku Asumaani. Kati nandaga nti yandaga nti ye alina mukwano gwe alina muganda we ali China. Of which ne Pere yennyini yali takimanyi nti oli tali China oba onfuna. Kati olunaku olwennyini lwentuuka nzikiridde wansi ndabye bwe bakola tuzeeyo waggulu enkeera waalwo n'akuba essimu n'aŋŋamba ŋŋende mu nnyumba ye ne ŋŋendayo nakwata essimu yange n'agiteekamu emikutu egyo abamu bayinza okuba bagimanyiiko waliwo omukutu nga Tinder waliwo Instant Messenger waliwo Me to You waliwo Locanto gy'emikutu eri abaana gye bakolerako. Kati n'atandika okubanga emikutu aginteereddemu naye mu ssimu ye mwegiri atimba ebifaananyi bye omusajja bwamugamba nti oyo gwe njagala nga akkubira essimu nga gamba weetegeke funidde client ng'ogendayo n'okole. Naye nze yalinga tayagala nnyo nfulume okuleka nga yanfunidde omulimu ogunfulumya naye nze bwe mba ngwekyatingidde nga tayagala nkole kuba yali baba bamanyi ojja kudduka kuba abaana badduka. Nembeerawo
kati lumu nekyatingira omulimu ogwo omusajja namusanga ku kisaawe yali Sierra Leone musanga ku kisaawe naye abeeba abafere abaana nga bazze tebannamunona ajjana akudduseewo atera okubbako oyo show money gwoba oyina ate nze kolo nalina show money wa $6. Naye nze nali mulabufu era kuba yaŋŋamba nkutwaleko ne mubuuza ontwalewa nze gw'otamanyi sikumanyi sitegedde waawo nkomyo ŋŋamba nti nekyatingira kati ogw'omulimu nakyatinga n'oyo Gaayi naye ng'olwedde Gaayi ennamba yagifuna ate yafuna ye Uganda naye ng'eri ku WhatsApp kati nagimuweera ku kisaawe kuba yaŋŋamba bw'oba oganye okutwalako kale mpa ku nnamba ye. So meaning nti ono Gaayi already mwali mwasinkanako kati bali coincidence nejja n'omusanga ku mukutu kati ne tuchatinga nampita ewuwe naŋŋamba 2 days naye ng'agenda okumpita already nga nali nakolakolako dda okitegeera kati neŋŋendayo nga mpise 2 days ampita ezo 2 days naŋŋamba ajja kumpa sente yali akutegedde nti yakusinkanako nga ntegedde bulungi naye ono Jennifer bwe yandeeta te kale yes bwe yamala okundaga ki kyeŋŋenda okukola ekindeesa okukola teyanyinyonnyola nti oba zino sente zikola bwe ziti kino 10 kyekigenda for a short time oba kino 10 kyekigenda ku kiro bwe bityo teri. Omulimu gwe yakufunira Jennifer wagukola ogwa hoteri we yakugamba mbu nkufunidde client yambala bwe wayambala client yakuwa sente mmeka? Yali short time yampa oba zaali nusu 2 ze sente mmeka za Uganda? 14 kuba ekikumi kirimu emitwalo 7 gye emitwalo 14 era nenzija ozimuwa oba n'otereka mu katabo oba ne akatabo azin kati nga yali yanteeka mu kibiina ng'ekibiina ekyo buli wiiki owaayo kati n'okutereka mu katabo oba n'obanga buli zookola oba ow'ekibiina bw'otyo kati bwentuuka ne Gaayi mbeerayo olunaku olwasooka olwokubiri ate ne Gaayi yali just wicked kuba sente yaziina oyo Musiraliyo olunaku lwampita twagenda out mu Chinese restaurant yali talina visa ate nze nga akatabo kakyalina visa ate ne emmotoka gye namusangamu ku kisaawe kuba ndoza wali wayise wiikindi emu gye namusangamu ng'alimu ku kisaawe nga yeeraga nga si ye yapangisiza mpangisi kati awe namusanga ali mu lutalo ne bannannyini mmotoka ate ng'ozze nga client n'omusanga ng'ali mu lutalo twava bulungi ewuwe we yali asula ekifo bakiyita Vista Prima ne tutula mu mmotoka eyo yennyini nantwala ku Chinese restaurant genda okulaba abasajja babiri bajja abeeru ng'omu munene nnyo muwangufu era nga babawunsa ng'omulala idozo eyaliko omutonotono nga ye nannyini ki nga ye nannyini mmotoka genda okulaba bali mu lutalo bazzeeko ebbali bali mu lutalo nentyamu kati kyava jja n'akwata $, z'esaamanyi oba zaali mmeka naŋŋamba nzimuterekereko gwe tewabalamu bwe bakukwasa sente enzibe saabalamu nenzimuterekera n'amaliriza nabali ne tudda mu mmotoka ne tugenda ku kifo ekirala nga banywerawo sisha awo ne tuvaawo ne tuddayo gy'asula kati 2 days zigenda okuggwako like today ekiro Gaayi akwata engatto yali mpya nga nningi n'agimpa yali y'abakazi n'agimpa naŋŋamba eno nagigulira sisita wange naye ate mbadde mayi naatera okuddayo naye ate kati n'agimpa nensanyuka nnyo n'agimpa nampa ne waliwo ebipale ebyo ebimpi ebyo bibanga bisweta panti kyagala ofaanana nga kisweta panti bwe nakyo n'akimpa
ne t-shirt. Kati nkeera waalwo ng'akwata 10 ng'akimpa. Nze sinnamanya 10 ekyo kibeeramu ssente mmeka. Ng'akwata 10 kya ringiti ng'akimpa. Nze nga mmanyi nti ssente zampadde ki nnyingi. Yakusabula emirundi emeka eyo gye mwali? Abaddugavu Adija sawa nakyogerako. Katona akutte. Bali ate abasiriyaliyoni Abanigeria bo bakyesigaliza ekyo. Kati nga tuddayo anvugako. Onzizeemu kibuuzo. Yakusansabula emirundi emeka? Si bikyabijjukira ebyatijja. Sikyabijjukira ebyo. Kubanga nkubuulire kati bw'ombuuza nti nabeerako n'abasajja bameka era siswa kugamba namba. Kubeera omuntu bw'akugamba nti nali nkola bwanne kati kuba mulimu ne besikyajjukira. Mulimu ne besikyajjukira nakujjukira nti oba ono nabeerako naye. Munnange nga nvugako alina supermarket emu nnene bwe baali balaga nandekaawo nangulabingira nenzirayo. Bwe ntuuka nzirayo wa mukama wange ntuuka mu ngatte eyo yennyini gye yampa gye naddayo nnyambadde n'ekipale ne t-shirt. Bannange mu nnyumba mwe baali bantadde bembeera nabo ennyumba ye yantwalayo naŋŋamba ngenda kuba nsasula nusu 35 rent. Ani yakutwala? Mukama wange ennyumba gye yantwalamu. Eyakufunira n'enju eyiyo ku bubwo? Nga mbeeramu n'abo ate mu eyo ruumu eyo yennyini ruumu emu nga tugibeeramu basatu abasulamu abalala nga bo tebasulamu. Naye ng'osobola okuleetamu n'omusajja nga ne munaawulira? Baddamu bali bo bagiyita palo baddamu ddiiro. Bw'aleetanga mmwe mudda mu ddiiro kati we mubeera nga mwe babiri muyina kasitoma nga mwetetenkanya munnanga Adija nga nzirayo ngenda okuddayo nga kata ngamba engatta ennungi ogijjeewa amugagyenva gye bakoze eki gye bagimpadde. Kati kata ukyava yangu amangu nambuuza bakuwadde ssente nneka nenzimugirayo. Kata yakuba enduulu n'akwata ne ku mutwe n'agamba ennaku 2 zino ssente. Weewuunye nze kennyini ne Jennifer Saakimugamba naye mu abo abaaliwo simanyi naani kuba mbasanga mu ddiiro baalimu 3. Kafe yambuuza kati ku abo simanyi ani yagamba ani? Kafe yagamba Jennifer. Bandi awo tewanayita yadde eddakiika sinatuula nakubugumya kifo nga Jennifer ankubira essimu nga mpita nga ngamba jangu n'ebyoguze byonna. Yalowooza nti ssente oguzeemu engatto. Yangamba in fact nagenda wansi waliyo garden nga ngamba genda wansi Innocent yakuyita boyfriend we yali Innocent. Ngagenda wansi Innocent yakuyita genda n'ebyoguze byonna. Nga ngenda kuba before genda kogwa omulimu nali nfunyeawo ku busente kuba olunaku lwennyini lwentuuka bwe tukkirira wansi twaleka mu nnyumba nga waliyo abakola balina abeeru simanyi ani yabba nalina cosmetics bag muli buli kimu konna bakasitula ne bakatwala naye nga mulimu bizigo dio perfume spray nga bibirimu oli yakasitula konna n'akola ki n'akatwala. Kati bwe nkolayo ku busente n'esooka n'engulayo ku kizigo n'engulayo ne ku ddiyo bwentyo naye nga simubuulidde kyessaamanya nti buli kyokola ku ssente z'okoze oba olina osooka okwennyonnyolako. Kati nga byonna baabimugaye byonna nga mbiteekamu nga mbitwala bwe ntuuka wansi Innocent kye yasooka okukola bwe yatunuulira engatto omusajja yankuba oluyi. Omusajja yankuba oluyi Adija. Engatto yali efaanana etya? Yali siniika nga bw'ogamba nti bw'eti oba akakondo? Yali siniika naye nga yali erabika bulungi nga
yali ya Ame Green. Naŋŋamba nnyinza ntya oggula engatto naye gy'atayina mu ngatto ze. Bw'atyo bwe yagamba. Nigeria oli bwe yaŋŋamba. Naye nga Adija bw'omanyi Abanigeria bwe bambala. Innocent Okwime yanaŋŋamba nti ogula otya engatto nange gye siina mu ngatto zange. Ekitegeeza engatto yali nnungi. Innocent yali mu Nigeria. Nga ye boyfriend wa Jenny. Kati mbeerawo Jenny yali lubuto. Yali lubuto. Oli lubuto ogenda nakuzaala mwana. Yali lubuto. Naye ng'okati byokola. Nembeerawo engatto teyajinzigyako byonna teyabinzigyako wabula yaŋŋamba bugambi lekerawo okuzannyira mu ssente ze. Mu ssente ze? Yanteekamu ssente nnyingi nnyo. Nenguma kati awo wennyini agenda okumpitanga mukwano gwe best friend we amusasudde ngende naye. Bamaze okunkuba oluyi. Wenna ozimbye amatama. Kasitoma ze olina okuddayo weeyanjale. Kati bwe ntuuka nga tugenda naye yali yasula ku floor, yali asula ku kondo ya mukaaga. Mukwano gwa Innocent wasula ku floors ezisooka oba yali emu oba bbiri. Atugenda atuuka munda, bwe tutuuka munda ng'aleeta katoni ya Tiger beer. Beer alinga club. Ng'aleeta katoni ya Tiger. Bw'agireetanga ng'amba nywa. Yali mu Nigeria? Naye yali mu Nigeria nga nywa. Atubeerako awo naye nga nywa. Naye nga tutwogera buli omu atunywa butunuulizi munne. Anti yali omu ng'awagira Innocent n'amugamba omugamba nze bawala bange mbagalamiza ne mbakuba. Ate n'amala n'agula. Ye ababe baleeta abakuba n'obbakuba abagalamiza n'abakuba. Abaana abawala? Ate n'amala n'amugamba mumpe. Nga ne ssente sizikutteeko. Kati naŋŋamba yayimukawo n'agenda baba n'ennyumba zaabwe bo bapangisa ennyumba zaabwe nga baziriko bwomu. Balimu bwomu. Kati yali omwo mw'abaakolera. Yebanga ofiisi ye. N'ayingira munda n'aŋŋamba bw'omaliriza ojja kujja onsangeyo. Natuula Adija nawuuta bbiya ne mmala okuwuuta bbiya n'ensira mu kitebe ne nneebaka. Nenda okuwa omuntu ajja ankoonako nga nneebase. Aŋŋamba kiki? Nze munne nakooyi. Navuddeko. Nneebaka. Era awo wennyini nagenderawo ne nkola ekyasasuddwa. Nemala n'entambula ne muviira. Teyakuba teyakwarasinga. N'entambula ne muviira n'enzirayo. Wenzirayo kati nabeerangayo ojjukira nasooka n'enkweka abaganda bange. Saala balaga mbeera gye ndimu. Saagala balaga kiki natuukamu e Malaysia basigaza abaana bange. Bannaye kati ate jjukira bo bamanyi nagenda kukola beetaaga ssente. Kati nayogeranga ne mukulu wange ne mugumya. Kati waliwo omuvubuka yali akola njala naye Munnayuganda banga bamuyita Nuwa. Kati Nuwa nga ŋŋamba lumu nti nkimanyi bakama bammwe tebabakkiriza kusindika ssente naye nze nsobola okusindikira ssente mu bubba. Kitege naŋŋamba ompa ne nkusindikira ssente mu bubba. Kati nzira ku ssimu nkinnyonnyola muganda wange ku voice note. Kumbe Jennifer bwe yampitanga ewuwe mu nnyumba essimu yange gyasooka okunzijjako n'ayingira mu kisenge. Aba agenze gikebera. Naffe babamanyi oyita ebbali n'okwata ssente n'osindikira ki. Ye aba ayagala osooka ozimuwe omusabe ate yakutoolereko z'ogenda okusindikawa. Oluusi n'obutakuwa n'agamba sooka omaleyo ki ssente zange. Kati bw'awulira eyo voice note yagikwata n'asindikira bbaawe n'abiwuliriza. Bayita Nuwa nange ne bampita basooka kumpita ne bambuuza ani yagambye nti asobola okusindikira ssente e Uganda. N'ensooka ntya Innocent n'aŋŋamba bw'ombuulira amazima sijja kukuba.
bw'onnimba nja kukuba nga nti Noah nga Noah bakola ki nga bamuyita bwe bamuyita bamusasuza nusu 10 olwa ringiti ne bamuguza n'omwenge katoni 2 eza Tiger ndwekyo kyokka kwegamba abo bebaani bebafiri awuna beeyo bebafalaawo nga bali abavubuka baba Nigeria abo befuulanga nti oba be bafuga Lagoon Padani naye nga Lagoon Padani kyali kifo ekibeeramu baforena abangi mulimu bannansi bennyini abamale mulimu abachina mulimu abayindi bangi ababeeramu nusu 10 olwokumpi tuli mu kakadde kalamba akawa ke bamusasuza n'azibawa awo wennyini ne bia n'amugula ne bamunywa yali apangisa ku bbo naye apangisa mu nnyumba ndala naye yali atya nti bayinza omutuusaako obulabe Abanigeria batiibwa mu Nigeria atiibwa kuba mutemu nje Nigeria kola hakutta Innocent yangamba nga I can do you bad. I've been in Malaysia 13 years. 13 years nga tali ku visa ninga ate mwali n'embeera y'okukanga nayo yalimu n'embeera y'okunkanga naye oli akutta Nigeria akutta ku ssente olwo nalo ne luyita kati olunaku lumu olwo banzije mu eri kubanga Jennifer Mukundeeta kusooka yali ayina gwayagala mpe nti ye boss ye yabanga manja oyamala ne yeefuula ye n'agamba ye kennyini ndoza ajja kukola ki kunneebangiza kati nga nzijjayo mu eyo ennyumba y'omuwala baali bamuyita Regina nga nzijjayo bwanzijjayo nga nziza mu nnyumba endala ennyumba endala gye yanzizaamu mukwano gwe yali yakagipangisa kati ndowooza ng'anoonya bapangisa naye nanzijjayo eri bwanzijja eri gye nalina osasula 350 lwanziziza gye ngenda osasula 4 erina emitwalo 14 emirundi 2 ze nina osasula nga mbeeramu kati bali abaalimu waliwo omuwala omu mwerabidde n'erinnya eyalimu mu nnyumba eyo nga bagendako awo tuye yali yajja dda yakola dda ate nga yeereeta teyaliiko boss nga bagenda eyo Port Dickson beach eri eyo ng'eriko walako gye bagenda olwo mu nnyumba nsigadde mu buwogo kati waliwo omukyala yajja ku visa change naye nga alina gy'asula yo nga tebatwalayo basajja waliwo ennyumba yali ya mukyala yeeyita Tina e Malaysia ye tebatwalayo basajja kati ng'amugamba yali amupangisizza ku bbanga lyagenda okumalawo ku visa change kati ng'ajja ate n'akolera eno mweno gye nsulamu kati nsulayo nzekka mulabako olwo wabazze kola bwana nga addayo ati nga tubeera ne Maria nga tufuuka bamukwano Maria yali mukulu okunsingako atufuuka bwa mukwano ye ng'ekyo yakolako emyezi 3 atubeera bamukwano nga munyumiza ku nnaku yange nawa wendi kuba natuuka adijja ekiseera nga njagala nze ku kizimbe waggulu weekubewo wansi nga ndabira ddala Innocent kubanga by then Jennifer yali azzeeyo ne Uganda naye nga tannaddayo Uganda nina kenneerabidde emabega lumu mba neebase mu ruumu yange Kafe ankubira essimu oli gwe nassenkana mweri ennyumba endala gye baali bantuttemu ankubira essimu aŋŋamba wano waliwo omulimu nga balimu eyo ennyumba ya Tina atunda omwenge nga bali mu nnyumba ya Tina era baali Banigeria n'Abanauganda nga ntuukawo nga nzuukuka vaayo kuba wansi byali biganye nze nga wansi wannema okujja yadde 10 ebyokuyimirira okwetegako ng'era buli wembeera wansi ze mba ku ssimu yange nkyatinga wanunga mu kukyatinga kinnyanguyira ate nze nga nnyanguyirwa nnyo abaddugavu okusinga abaki
abeeru kuba abeeru balina bye baagala ate nze ebitakola bye sisobola kukola n'abaddugavu awamu naye ng'omuddugavu ye akubuulirawo n'agamba kino okikola nti nedda nti nze kyenjagala nti nze kyenjagala nti awo tetugenda kukola ki kwatagana olwedde ogenda gyali oba ye okujja gy'oli nga mutegeeraganye era omuddugavu saamufunamukko obuzibu bwonna mpozi abamu abagaana osasula mumaliriza n'agaana okuwaaki sente abo be bangi nga tazikuweerawo nga temunnagenda omuddugavu takuweerawo naye omwerwezi musabirawo kubanga abasajja bano olaba bwamala okulozaako aba takyayagala kutunulako nga ntuukayo wenatuukayo nga Kathe mubuuza nti aliwa omuvubuka baali bamuyita ewayi nga ngamba wuuyo omuddugavu nno ye nga walayisi wali mulagoni wanno swaga 5 emitwalo 3.5 kati neera ng'ozikola kuba ogenda kusasulani boosi olunaku ng'okozesa abaddugavu nga bameka olunaku okukavaringa maximum kisinziira b'ofunye ng'oyinza n'okufuna 2 omulundi gumu otyo n'obakola otya ofuna 2 omulundi gumu ate eraba nti tojja kgenda nabo kati omu bw'aba asobola okugumiikiriza eddakiika 3 n'agumiikiriza n'omaliriza n'osooka ate n'olaba oli ate n'olyoka odda kati Abidjan n'obadde kiwaliwo abaddugavu bagini bo baabanga aba 2 ng'ayagala bayingiremu 2 nga baba 2 baba 2 bayita omukazi omu naye nga bali aba anti ba boys 2 n'omuwala naye nga temukikola mulundi gumu okitegeera ye obasanga mu nnyumba 2 n'osooka n'obeera n'omu then ate n'obeera naki n'omulala naye nkubuulire n'abasajja abo abagula abakazi nabo baba bamalaaya kati kuba n'otegeera nti muno yalidde ate no nga abamu n'abafumbo abamu nga n'abafumbo nga tofudde nayo nti gundi abamu bawasa abayindi abamu balina abeene Bangkok abathailandi abamu balina aba Indonesia ate ng'omuze gw'okugula abakazi ogwo gutandika mpola gubanga kunywa sigala kasita ogula omu 2 oba tukyaguvuddeko kati bwe natuukawo nabasanga banywa kiro ssaawa nga ziringa 9 ze banzuukisirizaako banywa nange nga ntandikiraawo nga bukya banywa obukya banywa kamanga nkubira lisa emaleja nga bampita lisa oli luddawa nti ndi wa Tina okolayo ki nti Kathe yampitidde omulimu tonagumaliriza nti nedda nga ajjako nga tunywa baavaawo era bapaakinze obulala mu buveera badde ku kondo yaabwe baali basula ku 3A nga tutuukako mwalimu kondo 2 nga zo ziri 3A ne 3 nga tutuukayo waggulu ngera tutandikiraawo mu ddiro lyabwe nga tunywa paka ssaawa 6 ogw'emisana Tina Jennifer nkubira nti oliwa nti nkyali mu nyumba y'aba AY nti ate mwavudde wa Tina ne mudde wa AY tonnamaliriza nti nedda ng'ajjako bandyawo nga Innocent yankubira Lisa jangu wano kati nkuwadde eddakiika ezo n'okwefukira neefukira kuba yali yakuyisaamu kumpi nentya kati banno be nali nabo AY nabo Innocent bamumanyi nga naye bamutya nga nabo bennyini bamutya Innocent yaba yali yeeyita Kabejja wali Mulago Padana nga nabo bamutya AY nangamba totya ngenda kukuwerekerako n'omulimu ogwali guntute ne AY saagukola ssente n'azimpa ngenda kukuwerekerako ne tugenda naye tutuuka munda mwalimu abayindi nga bakola luggi luno olw'oku balkoni bwe baali bakola baali 2 abayindi yaŋŋamba bwe yatuggulira yaŋŋamba mpitewo straight paka mu kisenge kye mukyala we atudde ku buliri n'olubuto lwe Innocent yajjayo omusipi yakuba nsi
nga customer goze nayo muleseewo Innocent yankuba ewaayo already mukwano gwe Abanigeria tubamanyi ne baati bamanyiganye balinga banyankole bakiga bo we bayerabagana nga beemanyi bakwataganirawo kati nga bali beemanyi bonna baludde mu Malaysia muli bamazeemu emyaka n'emyaka ate nga tebali ku visa ne oli yamugobera nawo n'amugoba n'agenda nze nanziza museye n'asibawo yankuba n'abayindire batuuka okubeera ku luggi nga beebuuza omusajja ndowooza nga nabo beebuuza omusajja akuba omukazi amukubira ki ngono maama w'olubuto yaali biki ng'ali awo just naye atudde nga kyamugamba nti bebi musonyiwe oli kyakola kimunyumira anti baagala ssente yankuba nalwala n'okulwala kuba bwe yamala okunkuba yaŋŋana n'okufuluma nanziza mu middle room n'embeera eyo nenneebaka waliyo omunigeria munnaabwe naye bano ba albino n'amuyita ng'ali atunda ddagala n'amuyita n'aleeta eddagala n'alimpa n'emmira naye bwe baatuuka olw'eggulo n'alyoka mbuuza namugamba nze njagala genda kukola yali aŋŋaanye ne mugamba ssente zo si zoyagala kati nkugambye njagala genda kukola n'okuukako waya wabula ndowooza nga kyatayagala kutuuka wansi oba bwe banaalaba kuba bangi bwe natuuka wansi nga buli omu aŋŋamba genda ku poliisi naye jjukire Malaysia nga baŋŋamba dda nti wodduka ku poliisi bakwata eyakuleeta oluusi n'obutamukwata mwenna babasiba eyaleeta ne gwe baaleeta eyo ye Malaysia kati naye nti ogenda wa nti ogenda ku poliisi olwedde awo nga ne visa yaggwako kuba visa yange Malaysia yampa omwezi ogwo gumu saddayo ku extension nawo nentandika dduka nga poliisi kiri ekifo oyinza ogamba police station part 2 ku guard house eyitawo bulungi poliisi neyingira munda nga tudduka 10 adigi abaana bamenyesa amagulu kudduka 10 olina okudduka oyambuka amadaala babagoba bwekwata ne bateeka mu mmotoka kuba nabo baba baagala ssente nensooka nebeetoolooza omwo era enoonya anaavaayo kati oyo yali mukwano gwa Innocent oyo yantwala ng'amaze okunkuba oluyi ye yalina visa ng'era ebiseera ebisinga yajja n'atukola ki n'atujjayo n'abaleetera ssente ne batuta nga mbeerawo amaze okunkuba nzirayo wansi baŋŋambye egenda ku poliisi biki saagenda embeerawo bwentyo nga Innocent kuba yatuuka ekiseera nga mukazi we yagenda yakomyawo Uganda azaalire Uganda n'atandika ng'okuŋŋamba nti nja kuvaayo eno mu bano kuba omukazi yaleka agambye buli muwala amukubidde essimu banneesonyiwa nkole ssente ze natuuka ekiseera nga ndi bwogo bw'omu nga buli omu atya okunsemberera kuba oli yaleka kibagambye ate olunaku lwagenda era bampita mu nnyumba omukazi yalina ebiwandiiko naye yali talina yayitawo okufuya ogenda n'ojjamu gundi overstay n'ojjamu overstay kati ate n'ebiseera ebyo byali kuba Malaysia erina weeteekerawo awo ogenda n'osasulayoko ssente entono mutere mufulume mwenna etera kikolanga mu Desemba Amnesty kati era yagendera omwo mu Amnesty naye era osasulayoko ku ssente entono eza overstay kisinziira omaze ebbanga ki kati kola olunaku yampita natwala essimu yange mu ofiisi ye gye yali akolera agenda ogiza ngamba alina kyataddemu nesigeza nga nenkijjamu kati nziruka wa mukwano gwange Maria oyo mugamba Innocent yange yalina kyatadde mu ssimu yange nesigeza nga nenkijjamu Maria agenda okebera essimu yange nga yagitrackinga kati nga buli kyenkolera ku ssimu kuli kisookerawo abakifunako WhatsApp mu masimu buli kimu nga buli kimu mama ye yalina storage yenkana ki eyo ng'essimu ye tejjula okubaamu ebibyo ku laptop jjukira ababanazi laptop gwe bakolera nga abifunira kuli ku laptop kati ekintu ekyo kyambonyabonyanga nnyo nga ne bwe mba nakyatinze
kuba nasinga kukolerako instant messenger nga ne wemba nakyatinze n'Abanigeria nga 3 oba 4 bonna ne tutegeeragana naye nga kwaba 3 oba 4 ojja gendako n'ogwo n'omu kati yajja kubala n'oli wamututte ezo nazo zayingidde n'oli wagenze naye ezo nazo zayingidde nga ogenda okutuuka akubira essimu akubuza olinawo ssente mmeka omugamba ninawo bweziti naye akubala ki akubala ndala kati ekyo kyo kyambonyaabonya nnyo kati ntuuka ekiseera n'ekyaye njagala okuva ku kondogwe nga sikyalya beera mu nnyumba bw'omu toyina wamu no gyojja kuddukirako nga mpitiramu Maria nali nafuna guy yali yajjako nga namukyatinga era kuva ku instant messenger abaali bamuyita Saleba Saleba oyo maama we nga mu Sierra Leone tata mu Sierra Leone maama we Dubai nga mweru nnyo naye nga mwavu sajjatu yali mwavu yali mu bya mipiira oye Malaysia nga yali mu bya mipiira kuba yalinako visa entuufu ddala ate nga yasomera eyo Malaysia kati ne tukwatagana nnyo bambi ne Sale nga ayagala nti oba mbeere girlfriend ne mugamba ate tekikkirizibwa oba olina kusooka kusasula ssente za boss n'ozimalayo naye bambi ne tukwatagana nnyo waliwo oli yantwala nga tayagala nakunfuula ekyo kyayagala ssente ze zikole ki ziveeyo enviri ze nagenda nazo ne zivaayo ne zoonooneka ampadde ebiwiivu byampadde ndi muddugavu byabeeru okwata ekiwiivu ekyakwaiti n'okiwa munne omuddugavu ayambale era ezo enviri olwavaayo Sale ye yampita mu nnyumba ye nga mulimu amusiraliyo ne bamuyita Tutu n'asiba enviiri Sale nga tufuuse ate n'okunzikiriza Jennifer ngendeyo nali mu periods zange nalyoka nzikiriza okugenda ogendayo awo era nali nafunako Omunigeria omulala nampita mu kifo bakiyita Sungalong Chiraz nga kiriko walako ne wetubeera ntuukayo bambi Omunigeria oli nga buluze buluwe embeera mba mu nnaku nga bambuuza kiki ne muwaka sitore kange akatono nangamba omanyi nange sinzaayina ennyo naye yogera ne mukamaawo ojja obeere wano omwezi ogwo gumu muwe 15 eza ringiti obukadde 3.5 wabwawanyu nzirayo nyinyonnyola Innocent bulungi Innocent yangamba oyo boyfriend bo tojja kgenda Omunigeria nabeera nga mpita ne mugamba naye yagaanye yangambye embugo oli boyfriend sijja kola ki sijja kgenda nembeerawo ne mugaka kati ssente ngenda zifuna zitya ayagala nkolere wali Mulagoon Padana abo abeeru oba Ababangladesh baki bagaba 30 ringiti 50 ringiti 40 ringiti ne bigaana nga obwo sibisobola kati olunaku olwo lumu we nayagala ngambe kale kanfiirwa obulamu ani Maria yangamba omanyi bw'oba olina w'osobola okuddukirako dduka naye nga okudduka nali nakwagala dda naye nga akatabo kange bakanzijjako dda nina gwe nakagabira akatambulireko nga kakyaliko ku visa nenkawaako omuwala omu we twali tubeera mu nnyumba n'agenda yali agenda wala nno ddala kati mu kugenda nsigaza fotokopi ffe tugendako ku bbaala twagendangako ku mabaala okunoonya emirimu kati ebbaala gye twagenda poliisi nejja poliisi ejja tulaba Abanigeria bajja badduka naffe tudduka nabo nali ne mukwano gwange omu yatuuka ekiseera alemererwa ngamba nze kigaanye era bamukwata naye n'asasula ssente ne bakola ki ne bamuta kati banga n'omukutuukako angamba nkooye jaye simutugurabinge tuba tugurabinga bwe tutyo ate emmotoka ya poliisi ejja nze bwe nagiraba nadduka buddusa nti nga baŋŋamba woolabira poliisi kola ki naye nga nziruka visa yange yali ekyabulako ennaku nze nadduka buddusi ziruka nzira Abanigeria gye badda twaggukira mu church
ne tubeera mu church paka ku makya. Siina simu oli akoze eki agisigazza kuba namuleka agurabinga enenziruka. Siina simu, siinamu transport nabona kubanga naawe wennyini okufuna transport mu church mwennyini navaamu na mu Nigeria. Ekiro ekyo bubanga obukya tufulumamu mu church mu Nigeria omunga ngamba tugenda ffenna ngenda naye nga bwomanyi ebyokumakya weebakaawo ku makya ngenda okuzuukuka ate nga mulabako mu nnyumba yakwabudde n'atakoladde ekyo ng'ennyumba ye agibeeramu bw'omu naye nga yafuluma n'asibawo yafulumye ng'alina byagenda okunona n'ansibira mugenda okuzuukuka simulaba siina yadde simu omumufunira siina nasiba mu nnyumba mulinga enjala ennuma kuba ngenda okuzuukuka ssaawa ziringa 3 nazuuka enjala ennuma simulabako kumanyi okebera buli bisenge ngenda okugwa ku kisenge ekimu oba yali asinza biki nga wali omududduli gwa kando bwe guti nga wompangira kando bwe ziti nezi yikaga amazzi bwe ziti endala azipanze bwati ndaba obugoye bwa red nga kano alabika yali hindu abo si bayindi siteyali mu India yali mu Nigeria aizo boba yayingira mu byabayo banene ntya natya adija nentuula siteredde oluvannyuma ennyo nga n'obudde buzibye kumayo oli naye yali mubi nnyo yadde obudde buzibye n'alyoka ngamba omanyi bo we baba ne bannaabwe munnaabwe n'azaala eyo ebapata ebambaga kati ndooza munnaabwe omu yali azadde ne bakikubira essimu maama nze n'alekaawo mu nnyumba naye mune mu kuvaayo yansooka kuntwala ku restaurant yaabwe n'endya nampa ne transport n'enkola ki nenzirayo ngenda okuddayo ndooza nga mukama wange amanyi nabuze nga mukama wange amanyi nakoze eki nabuze kati ngenda okutuuka nga nooli gwe nali mpadde akatabo yakomyewo nga yakoze eki yakamugjeeko dda awo saddamu kufuna ki katabo kange kati Maria bwangamba awo tuzzeeyo wali Maria bwangamba nti funako gyekuukira omuntu gwe nasooka okulowooza yali Sale nga nkuba essimu Sale naye yali munyi bulungi ng'ate ye buli lunaku anywa kati yalina ebbaala bayitayo banda putri nga gye banywera nkuba essimu tagiwulira tuuka ekiseera mpaakinga engoye zange mu nsawo entonotono ngenda bonna abaalinga benyiza okutya okubula nga tebaliiwo nyumba ya Tina naye yali taliiwo ayina boyfriend gy'atera okugenda n'abeera eyo kati nga ne mu nyumba ya Tina waliyo Maria yekka nga ngenda mbeera eyo ninda Sale paka lwanafuluma ebbaala alabe missed call akole ki nkubire era bwe kyali nga nkubira nga mbuuza Lisa kiki nga mwanina kinjala okugamba naye saagala kyogerera ku ssimu nga mugamba ngulabingira obulisimu yange teriimu na graabu nga buli wemba nina wenjagala ogenda nasooka kubira Innocent n'akola ki nangulabingira amanye nawa wenkola ki nga ngamba Sale ngulabingira ng'entambula ejja nga nzikirira wansi nga njiyingira nga nziruka ngenda nga ntuukawo nga mugaa Sale nze nziruse kati omusiri aliyoonya ate omu Nigeria Sale yangamba tokikola bajja kunoonya ate banaakunoonya naffe wano tujja kukola ki tujja kuyisibwa bubi nga mugaa Sale nedda siddayo nga ngamba ddayo buli kimu kijja kukola ki kijja kuggwa ne mugaa siddayo nangamba ddayo kati kye nali siina kyakkola ate ng'eri siddayo n'essimu nali nagiggyeeko ku makya nagizzaako bwengizaako ngeno sanga nga Innocent wawedde akuba kubeera nali nakagizaako n'akuba nambuuza lisooliwa ne mugaa yaweddeko omuliro ne mugaa nagenze kukola wiiki nnamba nambuuza wagenze kukola wiiki nnamba wa jjukira already yagitrackinga ne wendi akola ki alabawo ne mugaa nagenze kukola kyoyagala ki si ssente nti ye kati ndeka nkole ki nkole ssente zo nange nkukooyo okummanja nangamba kale nakkiriza kye nakola nakubira gaayo oli yali agambye okumpa ettaano ne mugamba kanzije kubanga mukuŋŋamba ekyo naajanga obeere wano eno kondo temuli na bawala bangi osobola okubeera wano omukutu gwo ne gusika nze sijja kugaana genda kola ki kola naye osooka ove ku pressure yaani ya Innocent
nkubira Gayi ngeno mukubira nga ne 5 takyaziyinawo nene mugamba kanzije ndaba obaawo nakola ki nafuna omulimu kati walika n'ekyokudduka nkivuddeko wabula ngamba kangende kale nkoleyo kuziwera nsevule kuki ku bbanja era nga ntuukawo ewa Gayi yanyaniriza bulungi nga ntuukawo nampa room eyange mwenkola ki mwemba mbeera sijja kulimba Gayi oli nabeera mu nnyumba ye wiiki namba Adija teyankwatako ekikye kyakoma wali mu ntandikwa nti yali anguze wali mu ntandikwa n'alaba omuwala ali mu nnaku n'amuwa option emu bweti eyinza okumpisaawo ate mukama wange gye yagaana nenkola ki ne nabeerawo batankuteeko nga bwe mba ngenda ofuluma mugamba nga ne ssente zenkola nkomawo nenkola ki nenzimuteresa kati waba wabula yali Saturday nga Gayi omu mukama wange yamunkyatingirako addamu ampita mu kifo kyekimu kirinaanaganye bakita Saniwe kirinaanye Lagoon Padana kati eri area kyensobi gye nakozeemu nti nga bolaba eno bagiyita Kololo eri baali bagiyita Saniwe nga bayitayo Saniwe naye nga wetusula we bayita Lagoon Padana kati ono yali ali ku hotel bagiyita Saniwe Hotel Gayi nga mpita ennaku eyo Saturday ne Sunday ng'agenda kumpa nusu 10 eri Gayi yaliko akasente nali namufunira ku mukama wange kati nga neeri ennaku ze mmaze mpezezaayo 3 za rendit nga ntuuka Gayi nga tubeera naye olunaku olwasooka kati enkeera waalwo ku Sunday Innocent nga nkubira essimu nga mbuuza oli luddawa olwedda akiraba ndi Saniwe naye ambuuza oli luddawa nga mugamba ndi Saniwe nga mbuuza olinawo ssente mmeka nga mugamba eri naleseeyo 3 ne luno 10 nga mugamba ninawo 4,000 kumbe ye ambala 6 nze mbala nnya ze nnina ye ambala 6 jjukira eri bano be nazze nkyatinga oluusi ne sigenda nga nze omuntu ate nga omutima bwe gwekubeera sijja genda ne we tuba nga twategeeraganye nti nja kujja omutima bwe gugaana mba sijja genda kuba bangi bwe nakakanga omutima ogenda oluusi tolina za transport yagambye nja kusasula entambula ng'alemerayo nze Adija nalabira ebizibu ate oba neebaza nnyo oyo musajja oyo Saleba olaba ne bwe natuuka e Uganda eno era yakubira muganda wange bambi atera okubira ku mukulu wange nambuuzaako finally family yo yakitegeera nti bakutwala mu bwamalaya kati jjukira saabagamba nadduka buddusa Adija leyo bamala ne bakitegeera nti bamala ne bakitegeera kuba nalina wamama wange gye nali mbeera nga yampa n'omulimu ansasula bulungi naye ndoba nalowooza nti eri gye nja okufuna ekinene ne muddukako nga simusiibudde nga ne baganda bange bonna nga tikuli n'omu akitegedde nengenda bugenzi bwentyo kati bo baganda bange mala kutuuka eri nendyoka nkola ki bategeeza nakati okuddamu okwogera ne bamaama bange kuba nali nsigaza jjajja wange nga mama wange yafadda jjajja wange nga yaliwo mpita maama biki ebyo atuuse kufa nga sigenzeeyo kumulaba okuva we banziza Oktoba banza nga 12 Oktoba 2022 kuba poliisi yankwata e Malaysia yakwatete kati bwe mala okudduka ku Innocent siriwaliddeko awo aŋŋambye jangu wano mu Lagoon kati ambala akakaaga jangu kati saagendayo nakwata simu nga nzijjamu layini eyo angiza ebbali eri gye nali nzira nali manyiyo omuvuko oyo nga nningira ntambula nzirayo e Malaysia tebakonkona luggi lwa muddugavu anti abamanyi poliisi naye nakonkona nembeera ku mulyango nga mwali awulira nembeera ku mulyango nga tasobola kujja kola ki kugula tamala gagulawo era yamala kulaba muntu ng'alemeddeko nnyo ate weba poliisi era emala neyogera poliisi kati agenda okulaba ndooza ase poliisi n'abaako weyanzigirirako n'amanya nti nze naggulawo nenzirayo ne mugamba kati ngenda nzirayo
kuba nali mugambyeko nti ngenda kubula naŋŋamba tokikola ddayo ojja basasula sente zijja kukola ki yakuba ne mga kaakati nzirayo n'akwata sente ziri n'azimpa nanyongererako n'ebitaano nembaako ewalala gye nnabulira era naye yali gayi nga yampitako nga mu Liberia ate olini alina omutima nga gwa Innocent nensooka mbeerako ne gaayi oyo nga ninga ali mu bufumbo okumala ebbanga ndowooza lya myezi ng'ebiri nga mbeera naye si ye yayina ennyo naye nga ngulira ebyokulya nga kale nga nfunye ku buweerero ate gaayi oyo nga kondo ye waabeera oba olengera Lagoon Padana naye Innocent bwe yateekamu ssente okunnoonya nga nnoonyeza eri gye nali eyowaga eri mu kiraazi n'apostinga ebifaananyi byange nti annoonya ate awo bangwa kuba we nabula kye nasooka okuvaako kwe kukola nembyesonyiira ddala nga omunayigeri omu asobola okuyita kumbe setup neŋŋamba kankole ki kankite n'ekyesonyiwa nensooka nkyesonyiwa nabeerayo mwekizairo myezi ndooza ng'esatu kati ngenda okuwulira awo nina mukwano gwange omu nali olwo enamba okufiisa layini eni nasooka kujja mu manamba gemanyi nti bannange ningaza ebbali kati oluvannyuma nnyo nkubira ku Jennifer mukwano gwange Jennifer mukubirako nga Jennifer kyekigenda mu maaso eyo ajja nkyalira nakaŋŋamba essaawa yonna Innocent akola ki agenda bw'anaaba agenze nja kuyita Nigeria gye yateekanga ssente baali baziridde taata we kati adduka obadde yatte taata we ne Malaysia yaleka alidde amabanja g'abantu kuba n'ezo ssente ezannoonya yateekamu ssente bannoonya 3,000 eza ringiti teyanfuna bali bamufera nti bannina agenda otuukayo ssente bazimututteko babakubye ayenda okudda mu Lagoon ng'obusungu bw'alina yabeera mu nnyumba ye wiiki nnamba nga tafuluma neŋŋamba Mukama Katonda talya nguzi yatuuka kudda Nigeria nga tandabyeko kati amala ogenda olwo nvaayo ngamba kati kuvaayo kukola ssente nzirewa nzire Uganda naye Adija nyinza okugamba ssente ezo teziriimu kalungi konna nga bwe nazikolanga nga bwe nzinywa kusasula wensula kweyagala kwambala bulungi kukola buli kimu kuweerezaako eno baana naye nga onoonya gy'otereka nga togiraba ate nga ndi ne mu kibiina naye nga nnoonya ne gyentereka nga sigiraba kati olunaku lumu tuba tuli olwo nno nfundikira olunaku lumu mukwano gwange mpita ku birthday party eyo nali saagala gigendako nga nsika busisi mutima oyo nali nfunye boyfriend yali mu Sierra Leone kati nga boyfriend oyo ate tulinga abeetadde nga mmaze kumpi nga mwezi mulamba mu nnyumba mwe yanteeka nga sisulamu kuba yalina omukazi already Omuliberia kati nga nze ninga wakubiri abakazi abaddugavu alina babiri kati ngeno gye yanteeka ninga bw'abeera mu kisiibo ng'abeera eri kati eno nina okwesasulira wensula nina okweriisa nina okukola kino neebuuza bye biki ebyo ankoledde bizinesi yakutunda mwenge takyayagala mbeere nga neetunda mbeere nga ntunda omwenge ogwo naye ate bw'amala bw'aleeta banne abakuŋŋaanya bonna ate bonna ne bagunywa bonna ne bagunywa ate nagamba njazibajjako tazireeta gwe oyongeramu kati namukwano gwange gwe baali basiba okumala omwaka mulamba n'ekitundu naye nga yafunye chance efuluma ate nga teyalina visa Malaysia kisoboka kigaana bugaanyi era bwe kiba kiganye kkiriza dda waka nga ye avuddeyo yali mukwano gwange nnyo twabeerako babiri olwo nga nvuddemu ekizairo nga Innocent azzeeyo nga mbeera n'oyo mukwano gwange bamuyita Shira tubeera ffenna paka webamusiba n'abeerayo nga tumusabira biki paka webamuta era webamuta neeziramu nembeera naye kati ngeri ennyumba gye bampangisiriza sikyabeeramu beera eno nga ne bwe kinkubira oluusi nkwata oluusi sikola ki kati mukwano gwange mpita ku birthday party amala ŋŋamba tutudde bulungi amala ŋŋamba nti ate nayise Timbaland kyegayi kyali kyeyita Timbaland nayise Timbaland nemubuuza wayise waaki nga ntuma ngende mumunonereko wansi nemubuuza woze namuyise
kati sheria nemeraka ngamba bambi nyamba nze namuyise naye kola ki ngenda omuyita ali ne bannabala babiri bamanyi bajja basatu agenda okuyingira munda omusiri ali takwatagana mu Nigeria nga ennyumba ekubyeko mu Nigeria bweti yagamba wano sibeerawo ng'akwata cupa ya whisky gye yali amuleetedde ng'agimuwa ngamba tugende nga mubuuza nazze naawe kyalina ebbaala mu banda potri nga mugamba tugende nga mubuuza nazze naawe nga mwanja kusangayo genda nja kusangayo ng'agenda naye okuva ng'agenda yankubira amasimu jangu naafuuka jangu naafuuka jangu kumbe alina kyamponya nze kyessaamanya twatuukayo addamu akubagamba obadde olina muno gw'obadde naye mukwano gwange akola ki amwagala mujje mwenna olwo pate tugijje gye yasookedde tujambusizza waggulu mbu after party kumbe waggulu mikwano gyaffe abo baali basula waggulu era oyo nannyini pate mwennyini mu nnyumba mwe yali asula tetumanyi nti neighbor balinako neighbor ali distance yali retired wa immigration ndowooza oli yawulira baleekaana nabayita ku mulyango gwe nga baleekaana n'ayita poliisi nejja bajja nga balinga 50 ababayoola batwala abasajja abanigeria 8 omukongo omu n'omunnauganda omu be basajja 10 abawala ffenna 8 nga tuli bannayuganda naye nga olwo olunaku kuliko neyali ampita mulimu mukondo mu kifo ekyo kyennyini neŋŋaana okugenda zaali ntuuko zo nga Allah gereta nga bankwata nalina mukwano gwange nga mu Nigeria bamuyita Valentine nga asula eri eno shira gye yali abeera nga Valentine mukubira yantaasanga olusi road block enkutte poliisi enkutte najja n'abasasula kati nze nenzirayo nenkola ki nemuwa ssente ze kolo nga muyita nga mbuuza baagala ki nga muganga ngeri gye mbalabamu siraba bano kutwala ssente yadde koye nti kale bakutwala ku gundi ki nti poliisi bweti nti kale budde kiro naye enkya ku makya nja kukola ki ngenda funa looya nzije kati engeri gye twali tulimu abanigeria abangi kumbe bo nabo waliwo yabafunidde dda looya ki omulala nga looya ndooza looya yajjayo enkeera oyo omulala yali mukazi mu China ffenna tuli munda bwe twatuuka munda tugenda okulaba tutuuse munda bajjeeyo obukebera covid batukebera covid batugamba ffe nze n'omulala bali bamuyita Antonia nti tetuyina abalala 6 bakola ki mbe balina covid babaza mu ruumu eyaabwe naffe batuzza mu ruumu yaffe kiro saawa 4 tugenda okulaba abasirikale babyambalidde ebyaba covid bajja bali bonna babatwala tubabuuza babatwala nti bano baddayo eka balina covid kumbe looya yasobodde kukola ki kujja yaabo yayisemu osi nandooza beefuula abakebera covid nti bali balina ki yaliddeko zaabo bwe bakwata abangi bonna tebabata balina okufunako be batwala mu ki kooti bwe bafunira amayinja kati ffe babiri tetwali mu bannamukisa kufulumira mu abo naffe tusigalayo keera walo nga batutwala mu kooti tuva mu kooti batusomera emisango 2 ogwa kepike ogwo gw'okubeera mu bifo kyotakkirizibwa kubeeramu oba kukuŋŋaanira mu biseera ebyo ebya covid ogwo ng'olina ogusasula 2,000 oba ogusavinga emyezi egi 2 nga tetusobola kusasula ogwo nga tetukyalina guno ogwa visa kati ne tukkiriza guli ne tugusavinga nga looya bwanoonya engeri gy'anaatufulumyamu ku guno ogwaki ogwa visa either okutwala obutabo mu ssomero oba okufunayo omuntu yenna alina visa n'ofulumira kuba kooti ye kyebeeyagala kugiraga ki visa nagenda mu kooti emirundi 7 ng'oyinza okugamba ndi ku musango gwa naggomola nga guli nagusavinga dda kuba emyezi 2 komawo nti e Kampala
ntuuka ekiseera n'ekyawa nga nkooye ebyokunsomba kooti naku lwakya lumu nga mukwano gwange Shira ngamba kkiriza omusango tunoonye tiketi okole ki eddeeka wanzikiriza omusango mala okukkiriza omusango already nali nduddeyo omwaka gumu mu kkomera nga mazemu omwaka gumu wamala omwaka gumu mu kkomera nga mazemu omwaka gumu nenzikiriza omusango kati omulamuzi yakitunuulira nga omusango gwa visa bagusibira emyezi 9 agenda okulaba nayisa dda n'emyezi 9 naye nga ndi ku remand naŋŋamba nansindika mu deportation camp era okuva mu kooti batuvuga straight paka wa batuzaayo mu prison oba olina okuddayo weeks ezebbiri okulaba nga tolina covid bwe bamala okiraba ekyo emmotoka ne zijja ne zitununiza immigration ne tugenda eyo mu deportation camp namalayo emyezi 4 mukyala wabonaabona ng'olw'ekikumi gwakiriwa ng'olinamu ku 10 mukulu wange yasindika ku ssente okuva e Uganda ne bannange ne basolooza wate ne bamala ne bazeeriira nembeerayo kuba bwe ntuuka mu deportation camp bakuwa essimu oyogere ne embassy eyo nayogera ne embassy neefuna omukisa gwe nayogera naye omwami nga munnayuganda ne munyonyola bulungi nambuza olina asobola okugulira tiketi ne muwa ennamba za mikwano gyange simanyi bye yayogera nabo naye ngenda okuddamu okulaba nga era bampita olwo mazeemu emyezi ng'ebiri bampita nga njogera n'omukyala ku video call ambuuza nayingira nti Malaysia bikinga bwe tubyogera wano nga munnyonnyola nga ngamba tuweemu weeks 2 tujja kuzaayo nga ninda nezo weeks 2 zikole ki ziggweko nga ziggwako sirabawo naye mune Mukama mulungi bampita lumu mu office ne baŋŋamba ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti oddayo wa e Uganda oyo abo bennyini be banfunira eyangulira tiketi kyali kituufu wakomawo kati wayigamu ki mu kino kyenayiga mu kino era kyenkubiriza buli omu n'abazadde abali eyo nti Adijja omwana tagamba nga ati maama banfunidde omulimu ngenda kukola nga tukinaako tukimanyi nako oba aba alina sooka n'akunnyonnyola bulungi kuba bwe batyo bwe batulimbalimba bwe batutunda bwe batyo kyensaba banneensaba ne gavumenti kyo kisusse abakazi bali eyo abakazi abakulu bali ku byeyo bakola gwa kutikka baana b'abandi kubatwala mu bwamalaaya ziba n'ekyenkubiriza gavumenti kati ono mama Daira ye mwasinkana mutya mama Daira jangu mama wano tujoyininge mama Daira program gye twakola omukyalo ono gye yalaba n'ankubira essimu kati leero ne mugamba gye naye sembera wano mani muwala wange ne mugamba gye naye amuwerekereko naye njagadde nsooke mala okuwuliriza emboozi yaani y'omuwala ono okoze omulimu mulungi kati bwe ndaba mama Daira ng'ayogera ku bakazi abo ng'abakazi abo mulimu abagamba nga mbuze oli n'avayo n'agamba nti eno Malaysia nfunda talina wayinza kubulira naye ntwala ebigambo byange bino mutegeeza kuba nkiwa akyaliyo nti nze nayitawo ate nakimanya kyesiriddira obulamu bwange kati oba bo babeerayo be bamanyi naye oli bw'obanga gy'oli ng'omanyi nti obwamalaaya okimanyi toyina kyogenda bufunamu kabaddiremu ne kano nti ebbanga liwabeera e Malaysia n'okolayo nga bakututte bwamalaaya nakati toyina sina kyenajjayo sente ya kimalaaya tekiriyo ate nabo bennyini gye bali baluddeyo bamazeyo emyaka 2 emyaka ameka naye nga tebalina ke bayina nga tebalina kye bayina wabula ekyo wakitegeera mami kusitula baana b'abandi batwala mu bwamalaaya bannanga obusungu bumutta ddamali naye nga kyombutuufu gavumenti yandituyambye kubanga gwe Adijja kyoba omanya nti abaana buli lunaku bagenda nze nava eno nga musuubuzi
nga nvudde eno nti ŋŋenze nga musuubuzi era natuuka ku kisaawe Entebbe abaana bayingira abaana bajja Dija ngenda kuleeta n'abantu naye lwakubanga tulina obuzibu baagala kukola njagala nnyo okuwulira ku experiences zaabwe you never know people out there baagala kukola era twagala kukola kuba kamba kankubulira Dija singa tusobola okufuna emirimu wano nga tukola teri ayinza kweyagaliza genda mu bwamalaaya teriyo bana nabyo bikoowa babisabula abana ne bafuna obuzibu bano bayita mu mbeera nnene nnyo era mwena abatulaba abali eyo Damali ayagala okukola yenna ayinayo omulimu Damali ali ready okukola niwaba afunye chance passport ye weeri esobola okuddamu n'etambula n'alinnya ennyonyi naye ng'agenze kukola so sikola ki sikwetunda kubanga okwetunda yakuvaamu n'akwenenya kyekyo ekibiina kyange nze Tears of Single Mothers abaana bano embeera eyo bagituukamu nti baba tebaagala Dija nga bwe nakunnyonnyola naye babalimba nti eri ogenda kuyoola agenda okutuuka eri ng'ate sente zibamutaddemu ntono nga nezaakola taziraba alinga akolerera oli kyekiri omukyala kyanyumirizaako Damali jangu otuule wano omukyala oyo naye ajja onyumize ku kigundi ku kibiina ekyo tukitegeere nsanyusa okulaba nnyo nange nsanyusa okusanga nga mulabika bulungi thank you so much nalabika bulungi bakyala mumirira alhamdulillah okoze omulimu omulungi nga nze nsiimye bwabeera nga ogira n'otulagane ku Damali ono bwaba ng'ono yalaba eno program n'abeera inspired n'agamba kaveeyo ate ekyakola obulungi mama n'ennamba ye yagiteekayo kuba namukubira ssimu nga tamanyi simumanyi n'obimunyumiza nemukubira mama ate nno nga nkaba n'amaziga ne mugamba mama nga mpulirira ddala obusungu kuba abakazi gye bali eyo batikkira ddala abaana wakati kiki osobola okukola kyonna nze kyonna nkikola pozi ebbaala gye saagala kukola Mchana basa. Nze Claire. Karungi. Thank you. Na unyidira. Abawala balabye mu kale enjeru mmwe. Abashala abelabirira abefaako. Single mothers. Yeah. Okay, mutubulire ku kibiina kino nga tufundikira. Ekibiina kiyitibwa Zena, Tears of Single Mothers. Kibiina kigazi, as the founder, but I'm not alone. I have some other colleagues, we work together. Naye kale ekibiina kino tuli okuyamba abaana nga bwolaba Damali bwazze ne story yeeyo. Probably at the moment tetunakuterera bulungi kubanga financially tukyali ki down naye kati abaana ngabo batukubira tubasembeza nomanya nti yeetaaga okukola tubayambako ewaka ali atya rent akoze atya wekitegeera tukubayira Hadija kyoba tukyakunoonya nnyo kubanga tugenda bakuŋŋanyiza ddala tukubira ddala omulanga babafunire ne ku mirimu kubanga abasinga beetaaganga capital ng'oyo omukisa we gujja kati nga Mulanga Damali chance webezze nga yenna ali eyo diaspora yenna ng'asobola omuyamba n'amuteramu ba visa nga naye agenda kukola si kwetunda kuba kyekiri ekintu kye tulwanisa omulimu tetuguvumirira abagwagala it's alright mashallah abagwenyumirizaamu agubeeremu naye abatagwagala kati nanze babatomeza obanga bamuyingiramu mu butaano era bwe nakunyonya nti nze yaliyo eyabeeranga nabo bakama baabwe engeri gye nalaba gye babayisaamu kati abatakyagala mmanyi engeri gye bayitamu kati those who don't like it those who used to come ne confessingira mama those who don't like it ngenda okulaba mama oyo January wa 2023 olwo ntuuse wano ndaba nzizaako ki kyenzizaako sikiraba omulimu gwenfunye gwa sawuna ogwo nagwo kumpi kwetunda wano neŋŋamba nedda kati mba ndi awo mukwano gwange ankubira essimu aŋŋamba olinayo abawala abaagala okugenda okukola nga mugamba nti nze wendi nga ŋŋamba mpeereza ebifaananyi byo ng'abiwaali Dubai owe Dubai yakiyisa mu bwangu yakiyisa mu bwangu naye Katonda n'atalyanguze amala visa efulumye antegeeza visa efulumye wiiki emu weetegeka ojja ngenda okulaba nga ndi lubuto ddala abanga ndi lubuto namugambirawo siina gye ndaga gye yali gye yadda
naye ngenda okulaba ndi lubuto naye ate temanya kyali kyamutwala ekitegeera yadda mu maka oli amutumiza n'amulimba nti ogenda kukola ngenda okulaba ndi lubuto ne ŋŋamba sijja genda ne mugaa ndi lubuto naye bwe mugaa ndi lubuto yandagirira eri munnantwale eri omusawo alugjemu nemugamba sigenda genda yanziramu naŋŋamba yakala katanzi yaŋŋamba eno Kampala si bizimbe mazima anti balowoleza nnyo mu ddogo nze nga bandoze ddijja kuva ku show ye bakuloze bw'otegedde otya nti bakuloze nsala Allah nandaga visions what yeah I do dream banziza nnyo wansi because balwana nnyo I used to get so many different calls totumanyira omulimu gwaffe tojja gulinnya but I'm fighting for these little girls abatakyagala the thing is omukyalo ono agamba nti abo be bagutwalamu nga tebaagala abataagala yes njagala nnyo osilaba kwagala gye bali tojja kusobola abakyala bano babatwalayo why twakiyingiza mu group yaffe mu club yaffe ya single mothers nti batwalayo nnyo abakyala bano ng'ozaddeko omwana omu oba omusajja atakulabirira atakuwa buyambi kati bano ne bakulaga nti eri gy'olaga ogenda kuyola byozi ssente olabirire abaana bo basomere mu masomero malungi bakole ebiki kati bambi abakyala bangi bali eyo abalala bava nona mu bufumbo bwabwe kati ng'ono ava mu bufumbo bwe ne bamuga agenda kufuna ssente nyingi alabirire abaana be that is why twateekawo ekibiina kino club eno gye twateeka we are registered fully registered it's called Zena Tears of Single Mothers kati babasangawo ababeetaze actually Makindi ku kooti ante bayinza okubala gajja ku kooti I think we should give the contact but this elaborate to them tuyambako abantu abakyala beekyawa especially like single mothers I always speak on behalf of them because I'm a CEO strong in it I know the pain we pass through especially when you grow up with your husband and then you're together take care of your kids give birth akusanze tewasoma nimuzaala abaana at a young age nobeera unoga let me work and then we see that we proceed into our journey to the marriage we're having together with this man of mine ekiraba kati into that process ogenda okuba omwami nga kudisappoint nze afunyeyo omukyalo owokubiri which is alright kati nganze mu ddiini yange ey'obusiraamu kikkirizibwa naye ngera thank you another thing noono gw'obadde naye naakukyawa ate nabanga takyakulabawo nobeera mu nyiika eyo payini akuzaddemu abaana bana you didn't go to school kakati kyovola abantu abasinga tutomera embeera kati nayo penje twagala okujjamu mbakyala eyo kirabo eno gye twakola tubeerako nga tuli basanyufu mukolayo ki mwogerako nabo meetings we organize parties we go to the gyms it's a big club actually we go to the gym kale nga wetweyongerayo n'abakyala bano Damali ayagala kugenda Damali tusiibu bannange basiibula bwenna naye nga nkuba omulanga yenna kuba newe kubagenda bweru njagenda nkole nga omulimu newaba wano newaba wano abakyala gye bali abalina ssente zaabwe neweba kukipinga baana byonna mbikola akkirize mami wa ayagadde Damali amufuna atya ajja kuba ku 0785 and so is it 93 93 is it 93 2370 yeah you're 93 2370 and you get about this over 0752 946 785 yeah truly those numbers disturb me or 0774 291-293 that one is easier. Omanya nga lijene editing basagala nyo kwetikanya mulimu. Typing everything. I know. So you should look for me if you actually tukuba omulanga eri byonna alaba abaami n'abakyala eri bawala baffe bangi banoonya emirimu kati Damali at the moment she's available ali willing kukola abaami bambi temukuba ne mukwana kasirenda kange tekakyatunda ebintu kabivaamu kaagala kukola kakuza abaana baako. Actually we're still talking about the club. I think you don't have time. Kati club eyo tuzaamu abakyala ba single mothers amaanyi bambi abakyala temuggwamu maanyi
okuzaala omwana olwokuba omusajja yakulekawo n'akulekera omwana ebino byebaba depressinga ku social media ati ne bakumalamu amaanyi ebyo byonna tubigonza mu club yaffe ya Zena Tears of Single Mothers. We got the rap together tugenda kola WhatsApp group olabika bulungi nga mami wano alina omuzzukulu toyinza kikkiriza abavubuka bakuze banaatera kuwasambaga kati temugwamu maanyi mujje tubazzeemu amaanyi abakadde abakuze mu myaka we have the supplements twagala tuzzeemu abakyala mwenna ba single mothers obutagwamu maanyi ate si bya ssente nnyingi nnyo zino ze muwulira emitwalo 3 ameka no affordable prices n'ekirala abaami bano batuyita nnyo ababbife ba single mothers okiwulira kyenjagala tujjewo mu kilabu yaffe tube nga tukola kubanga tulina group yaffe ng'ekibiina tusondera omuntu n'afuna kapito n'akola at the moment akatonotono ke tulimu naye era tekigaana omuntu yenna ali eyo ng'asobola okuyamba ku bawala baffe n'abafunira emirimu kindly mutukubire ku masimu can you give out your 0751 15 72 64, that is Airtel. Then M10 0781 30 89 95. I'm the secretary of Echibina, Madame Claire Karonji. She's a good person. Actually, if you don't get me the contacts, you can contact her. You're never so Sangwa Machinde. Muje mutwegateko bachala dija. Abachala bo meeting eyo. Natui. Kale, registration y'ekibiina kino mwagimaliriza? Tuli register. Kale, tujja kuba tweyongerayo ne stories z'abaana abawala abatukirira mami mu inbox, especially omwezi guno ogutandise. Tuwulire ku buli omu biki bye yayitamu. Gwe ne yeetaaze Damali ennamba y'essimu ogimanyi okuggyako oyo yekka alemereddwa noonyaako nga nze Kigozi beere nga mu kutuusa kuba naye mutukkirize tubasiibule. Tuvudde wala. Bazamani mulekera okutika abaana b'abandi nyongero bakatiza bazamani emigongo gye beefunye e China, India, Dubai muve mu mulimo ogwo mujje tukole wane Uganda sente weri mujje mukole mwe balubabu bannange nze nakita alubabu ye boss Jadidi ye mwana bakubiriza bajadidi bano tebaddayo bajje tukole abakowu babyesonyiwe neje bali abakyaya ate bagwamu maanyi bajje bakolera munna tebuna kye bakolera kale bannange tweyanza nnyo bakwano assalamu alaikum.